My brother Barbie, you've inspired all of us, man. You're such a big inspiration to the ghetto, man. Mwana president is a Mwana kutokela nyo muganda wange. Kulo. I really love you so much. I really love you so much, brother. And I respect you so much. I respect your hustle. You're such a great inspiration to the generation. Come to me now, come on. Ne mama Barbie, kutumideko. Nabakuru abalala bali mu kizimbe sikubayisaamu maaso. Ab'ebitiibwa bangi nnyo abali waneno. Ab'ebitiibwa bangi nnyo. Ngenda kutumira omuko, ngenda kubayisaamu mpolampola. Naye ako akaseera kabale ka president. Naki? Tugende mu maaso. Fenna tulina champion naki? Esikede. Dansa bangi nnyo abakamye be tulina Uganda wano. Nkubiriza buli ali wanene ekiro kya leero bannange tusupportinge talent yaffe mwana. Tuli baakabi nnyo. Naki? Let's get the next one. Muzikirize. This is an MTN moment. Nzizeyo mulongere. Ankwata. MTN etandewe milioni 5. Wachi? Mitwala 5. Era tusokuongeramu. No. MTN etandewe emitwalo 5. Akomuwanguzi eyawangula TikTok challenge. Tetusuubiza ne tutatuukiriza. MTN naki? Twaniriza omuwanguzi waffe eyawangula challenge. Omuwanguzi waffe w'ekiro kya leero amanya Aaron Lubega. Banange kampuni y'akalulu ka MTN. And I want to take this opportunity to thank MTN for being part of this. Kampuni y'akalulu ka MTN once upon a time there was a boy called Fik Famaika. Yasalako MTN. Nagisaba ebeerewo mu kivulu kye. Nemubeererawo. Negaba ne ssente. Nesala ne ku tiketi. Kampuni y'akalulu ka MTN. Naki? We need more companies like MTN. Thank you very much. Thank you. Let's go! Familia sponsors bange NTV. Jagala kubaza lights, please. Jagala kulaba flashlights for the next one. I want to see flashlights for the next one. Let me see your flashlights, my people. Let me see your flashlights, my people. Nze okoye odnonyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu Note 5 777 oba ku WhatsApp note 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tuga flashinga ne tugassako software inago wetaaze wetaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite Netem Cell, Room B2
2222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga kyenda mwemu amakumi asatu oba 0788 nkaga mwemu nkaga mwenda 12. SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories. Muzikirize. This is an MTN moment. Nzizeyo mulongere ankwata. MTN etandewe milioni 5. Wanchi? Mitwala 5. Era tusokuongera mu. No. MTN etandewe emitwalo 5 akomuwanguzi eyawangula TikTok challenge. Tetusuubiza ne tutatuukiriza. MTN naki? Twaniriza omuwanguzi waffe eyawangula challenge. Omuwanguzi waffe w'ekiro kya leero amanya Aaron Lubega. Banange kampuni y'akalulu ka MTN. And I want to take this opportunity to thank MTN for being part of this. Kampuni y'akalulu ka MTN, once upon a time there was a boy called Fik Famaika. Yasalako MTN. Nagisaba ebeerewo mu kivulu kye. Nemubeererawo. Negaba ne sente. Nesala ne ku tiketi. Kampuni y'akalulu ka MTN. Nachi, we need more companies like MTN. Thank you very much. Thank you. Let's go! Media sponsors bange NTV. Jagala kwebaza lights, please. Jagala kulaba flashlights for the next one. I want to see flashlights for the next one. Let me see your flashlights, my people. Let me see your flashlights, my people.